Abagalwa balungi abeekumira kusenga Faith 256 mwenna abakadde bannange nsiima okuba nga mwekuumirako ate gwe omupya nkwaniriza era nga nsuubirwa togenda kwebowa ogenda kunyumirwa era nja kusaba woonaaba ng'omaze okuwuliriza n'osanga nga byensomeseza bikunyumidde nja kusaba vidiyo yaffe ogiwa ekigalo ate era teweerabira subscribing kutwegattako obeere ng'ofuuse kitundu ku ffe. Leero tugenda kutunuulira ebintu oba ebigambo bye tulina okukozesa nga tuli mu nsonga z'okwegatta n'abaagalwa baffe. Naddala eri ggwe omwana ow'obuwala bino byetaaga nnyo kubanga abasajja bo, yes, abasajja nammwe by the way mulina okuyiga okwesa ku bigambo. Nabagamba muyige n'okusikinako kuba waliwo ensikina nga zo zaakwogera biki naye ng'osobola okubeera okwengeejinga mu kintu ekyo. Bw'oba oyagala okwezina ku kunyumire ky'olina okusooka okumasitaringa gw'omusajja. It's like being kwogera nnyo communicative, kubeera ng'osobola okwogera n'omwagalwa wo. It's having a flowing communication oba open conversation, whatever. Nandikiisa communication. Mastering art y'okwogeraganyamu oba exchanging ebigambo n'omwagalwa wo nga muli mu nsonga z'okwegatta. Olwo nno lw'ogenda okutegeera nti ky'okola gye kiri oba tekiriyo, lw'ogenda otegeera nti ayagala kino oba ayagala kiri, as long as osobola okuleetera omukyala okwesiga n'abeera ng'asobola okubuulira, naye kino ogenda kyakivinga mu kwogera. Bwe tuba tugenze mu kwegatta tetubeera mu lusirika ti tulina kuwulira kintu bwe tuba yaba musajja omukazi woowe maama nedda. Yes, okusikina kulungi, but sometimes ne bagamba tulina okukyusaamu, tetufiira ku ddiba limu. Tobeera ku kintu kimu mwaka ku mwaka. Leero ogamba leero ŋŋenda kuwaana musajja wange. Naye singa simanyi kuwaana musajja, nsobola ntya okuwaana omusajja nga tuli mu kwegatta? Ekisookera ddala yigga oba weeyigirize okubeera ng'omwagalwa wo omuyita erinnya lye nga muli mu kwezina. Bw'aba bbaawe ye Filipo, yigga okuyita erinnya lya Filipo in a soft manner, like mu ddoboozi eryo ekkakkamu. Fiiru, olisalako otya, olikola otya, ebyo byonna byeyigirize obeere ng'osobola okumuyitako erinnya. Teri musajja atanyumirwa kumuyita linnya lye nga omuzina. Kale mukyala n'omuyita erinnya lye nga ly'oleekaana, bannange ategeera nti waawo omuntu ono ddala nva ku mutima, kubanga ebiseera ebisinga abantu nga balina abantu abasukka mu omu tebayita mannya era nabikibagaana kuba ajja kunzika nga Saala omuyise gundi Esther, ng'ate Esther omuyise Mary, ebintu ate oyo kyebyokye mu kifo ky'okubeera ng'obaako w'otuuka. Ekirala, omwagalwa wo muwaaneko, mugambe bannange bebi, amazima Katonda mu ggulu bw'obeera ng'ondi kunzina, nze mpulira ddala banaye ng'oli bwakabi, banaye bebi, I feel so amazing, like we feel so amazing nga mwondi, you know. Omusajja muwaaneko. Ekyokusatu, omusajja bw'aba akuzina, by the way n'omukazi, bino byapplyinga ku bakazi n'abasajja, it's not only nti musajja yekka. Kati ggwe omukyala, omusajja bw'aba akuzina, omusajja mugambeko nti bebi, mu butuufu oli buli kimu kye nali neetaaga, mu butuufu oli kirooto kyange, kintu kye nakubanga, leka ebintu bye nabeeranga awo ne ndoboozaako ne nkubako obufaananyi, obintuusizzaako, obinkoze nga ddala abikoze. Nga ddala abikoze. Ako kakwate. Musajja osobola omugamba ebyo nga naye kennyini akimanyi alikukola vuluku. Batuzina bakimanyi nti bye bakola tebiriiyo, nga naye kennyini akimanyi bulungi nnyo nti byakola tebiriiyo, naye nga oli awo omuwaanawaana. Bannange omusajja oyinza omugamba ekigambo kambabuulire ng'oluusi tebakimugambangako n'abeerako ky'agamba bannange mwana muwala yampaanye. Bulijjo nange mmanyi okuzina nga sikimanyi, nga gwe omusajja bw'asobola okukugamba bannange bebi, bannange mmana yeewooma, bannange sizinako omukazi awooma bw'ati. Okimanyi nti olinza okubeera nga bannange bulijjo mpooma. Nabo bwe babeera. Kati gwe omusajja, omukyala muwaaneko okuwooma. Omukyala, omusajja muwaane mugambeko nti mugamba akagambo mugabe bebi, bannange nze nnyumirwa nnyo okunkwatako oba nnyumirwa engeri gy'onkwatako, kubanga olina engeri gy'onkwatako ne mpulira ng'obulamu bonna obututse, ne mpulira nga byonna ebyange mbikuwadde, you know. Omusajja mugambe onyumirwa engeri gy'akukwatako oba oyagala engeri gy'akukwatako. Mutiizinge by the way.
oba omukazi oba gwe omusajja tuyizinga mukazi wo omugambe bebe kakati banengeze simanyi nekigenda kukola kuba kakati mpulira njagala nkukwata ebyo ebigambo ebyo omuntu omwa anticipation ya anticipating ebiki ebijja olaba ali kunkwata bwati kati aŋŋambye ate bwankwata bwati ebyo ekirala omuntu muwaneko bw'aba ali sexy n'abasajja babeera sexy by the way nga yena yakola aka sexy paaka kewano yena agenda n'akugiramu yena bw'aba n'ekibuto yewuwo ate wonaba tolina wa sexy paaka onaanyonyaki muwano omugabe bebi nze ekibuto kino kiraba bana buli bwoba ng'onyeenya ekiwato ng'ekibuto kigira bati bannange nkyagala nga bw'okinyigaanyigako compliment your partner naawe omusajja omukazi wabanga yayawula katonda yamutonda bulungi yamuwa ebbeere bannange muwaaneko ategere nti you appreciate omubiri gwe ogwa appreciatinga ogwesiimisa ekirala mugamba omwetaaga like I want you nkwetaaga kiringanga omusajja ng'abadde ali kuweeweeta n'omugamba baby mu butuufu mpulira nkwetaaga njagala mu kirago ssaawa zino njagala obuyingize obugisine okitegeera obwetaavu obwo mulage nti kimuleetera okumulaga nti you desire that person like desiring mwesootinge tukiveeko wabula kimuleetera okuwulira nti omudesiringa oba omwegomba oba simanyi ngeri gyenniza kiteeka mu Luganda ekigambo like the word desire ekirala osobola omugamba bannange zondeetera okuwulira obulungi buli bwonteeka omukira bwoti munda bannange mpulira obulungi obutagambika oba gwe omwami n'ogamba mukyala wo nti bannange mukyala wange okimanyi nti ondeetera okuwulira obulungi buli bwenteeka omukira gwange bwe nti muggwe mpulira bannange obulungi obutagambika mukozese ku bigambo bino akagambo akalala ke musobola okukozesa omugambe munnange buli bwontuukako bwoti nze onkwatako bukwasi n'enduuzinga control nempulira nga kaakati sikyefuga nempulira nga sikyali mu katoola nga ntabuse kubanga oli irresistible ekirala abaagalwa abamwe mba muli nabo by the way mugezeeko okwogera ku bintu ebyo mwegomba okukola ba kye tuyita fantasies ate mwogera ku bitategeerekeka kubanga waliwo fantasy gy'osobola osharinga ne munno nga naawe okiraba nti ky'omugambe munansonyiwa but nga kiri disgusting I'm sorry people have fantasies nga zaabo bokka omanyi abazungu baagwa like si baagwa ddalu naye abazungu babbo kale katonda yabatonda batya simanyi omuzungu ye muntu agamba mukyala we nti mukyala wange nze fantasy yange oba ekintu kye neegomba like okukolako mu mukwano nandiyagadde omusajja ajje yeegatte nawe naye ng'abigamba mukazi we yeegatte nawe nga ntuddeawo mu ntebe nga ndaba omukazi naye agreewenga ku nsonga nga ezo era ne babituukako era ne babikola mbwafeerenga fantasy yooli naye ekyo osobola okigamba omuntu gw'oyagala wano mufu abaddugavu nedda mukwano so waliwo bye tulina okuleka twogere ku fantasies ezitegeerekanga bebi naye bebi olaba nyumirwa nnyo ngonzina naye mpulira njagala tufuneyo ka vacation tugendeyo ku resort tubeere ku mazzi awo olweggulo twalewo akakeeka kafaawo twepimpine kiro nga biiki yonna ekase tekuliiko omuntu atambula banaye mpulira ngaekintu kyenjagala ekyo simple as that ekirala osobola omugamba gwe muntu akyasinza okunyirira omuntu gwe nali mutegedde mu bulamu bwange mu bantu bonna bendabye ku nsi kuno nga si nti like in bed nedda wabula mukazi wange oba bebi wange oba mwami wange omuntu akyasinza okunyumira amaaso gange nze buli bwenkutunulira bwe nti ng'otambula buli bwenkutunulira nti ng'otudde mu ntebe bannange onyuma okutunuulira kati onoomugamba kati nebyo biveeko nze bannange bebi olaba weweeyambula nga toliiko yadde olugoye ng'oli mu suuti y'Adamu bannange ondabikira bulungi obugambo ng'obwo bugenda kusigala mu mutwe gw'omusajja abeere nga buli ssaawa alobooza bugambo bw'omulaba bannange omwana yenyambira bugambo osanga omusajja ng'atudde awo nga yeesesa yekka nga tomanyi lwaki yeesesa kumbe ajjukira bye baamugambye
Ekirala omusajja oba omukyala wo mutegeeze nti tosobola kufuna you can't get enough of that person. Sisobola kukukkuta nze ne bw'ompuba luutu 8 nsigala nga nkyakwetaaga. Paneze simanyi na bebi ngeri gy'okolamu bintu bino naye gwe gy'oba omanya nze sisobola kubeerawo ne nga nti bannaye kakati nkukooye kakati nkukkuse sisobola. Sajja nga ndi WhatsApp nze onsuula eddalo pepi onsuula eddalo ate eddalo ery'omukwano eddalo ery'ebirungi eritali lyakkuba mayinja. Ekirala banaye temwerabira kaneeno kengendo sembyeyo tujja tandikira awo inshaallah. Omuntu olina okumulaga nti you appreciate their efforts. Olaba abantu abamu omuntu asobola okuleeta obukodyo mu kisenge n'akugamba tukole kano n'akutetenkanya mukwano yadde ne kaweebale yadde ne kaki. Omuntu mulage nti you appreciate osiima byagezaako okuleeta mu kisenge kyammwe osiima byagezaako okulaga. Musikirize enkome wano saagala audio yaffe wanvuwe tujja tandikira awo mu paati 2 omukama banjagalire. Yeah.